abawuliriza bafe abalungi tebanirizaanetera muli mutya eyo muli mutya ssebo ne bannyabo balamusizaako mwenabo Ssalongo ne Bannalongo mwebale kulabirira baana mwebale kwasaganya nsonga z'abalongo sobola kuleka balangira n'abambejja muli mutya abooluganda bannyinaza abalangira oba muli mutya ndowooza kati mukiraba ebintu tebikyaliko nti ndi mulangira ensonga tezikyali nti kati gole mu mbejja mwawa embejjebwa kati ebintu byakaluba mukyo si wabi tujja kubanga inshallah katukikole omuganda agamba kola ng'omutto olinga omwami tujja kubala kutuukayo naye nga mwebale okwekomera ku mukutu mwebale okubanga munyumirwa ate n'okubanga mwongera okutubuuza bye mwagala okubanga twogerako oba ebibuzo byammwe ebyo ebikwasaganya ku ndoto zammwe era leero njagala tube nga tutunuulira bano abaloota ebinyeebwa akati ono agamba bw'ati aloota nga akungula ebinyeebwa ono n'agamba nti aloota nga alya ebinyeebwa waliwo aloota nga ebinyeebwa bye bimuyikeko ono agamba nti ebiseera bye ebimu atera okuloota nga afumbye enva ez'ebinyeebwa ng'ataddeko akatooke ono n'agamba nti aloota ebinyeebwa mu bubaka bwe nga waliwo abimusuuza awo wenyini Nalongo wensaba tube nga tutandikira okuba nga tutakira enkaniriza ku mukutu gaffe ate era nekwebaza okutuwanga akadde ddala mu kasizoni kano Wow, Nalongo. Thank you very much. Mwenna tubatumirako abali emutalo w'amayanja naddala mmwe abo abasufu abalonde abagenda okubanga mutwegattako this end of year. We can't wait. We really are excited to have you here with us. Tusoke tulabe ate bwe unveilinga emikisa egyo gyonna egize gitukuŋŋaanyizibwa. Manye emikisa Nalongo gusobola okuggyibwa ku muntu omu ne guzzibwa ku mulala. Bibangayo so bambi togujaajamya bwe guba guzze gy'oli gukozese bulungi, make sure okukozesa bulungi olime kwesanga mu mbeera za kuba mu miro na kwejjusa at one point mama how I wish I did this then okitegeera so that way otherwise okulota ebinyeebwa basic line liba ssanyu. Did you say happiness? Yeah, liba ssanyu era omuganda wano ebinyeebwa ebyo babiyita nsanyuse. Nsanyuse, you mean happy? Like as I'm happy. I'm happy. Yeah, so omuntu bwakufumbira ebinyeebwa aba akugamba nti akusanyukidde. So if you dream of ebinyeebwa it is really happiness. Nalongo wendoota ebinyeebwa nga mbadde nshadde nale kugamba nga mbadde nshadde ne babingabula nga abagenyi wetubagabula ekyokulya kitegeeza bamugabudde essanyu. Yeah, bamuwadde essanyu. So what you do okusinziira nti bano abantu ba bulijjo it's not like balina nnyo essanyu lyebasobola okuwa sobola okusalawo n'obaako embuga gy'okyalirako ne bakuwa essanyu. No, bo n'obakyalira tebajja kukuwa ssanyu but by the mere fact nti otuukiriza ekyokuba nti okyaddeyo essanyu lyogenda ddisanga mu bulamu bwo. Yeah, that's how it works. So onagamba nti okuloota nga waliwo akugoba oli n'akuwa ebinyeebwa n'akugamba adduka nga bw'olyalyako ekyo kiba kitegeeza nti ogenda kufunamu akalembereza. Nalongo ffe ng'abalonde waliwo time ebintu lwe bikugoba like kino kiri n'olira ng'oyagala oba weekweke namuko naye bw'olaba ng'oli akuwadde ebinyeebwa n'akugamba dduka nga bw'olyalyako kiba kitegeeza ogenda kufunamu kalembereza kale wakati mu bizibu ebiyitirivu by'olina ate ogenda kufunamuko ku ssanyu erigenda okutwalirizaako. So nakino abalonde njagala mukimanye nti embeera zino ezituukawo mu bulamu bwaffe some of them they are meant to be so don't fight so hard kubanga oluusi ebimu mateeka
ng'olina okubiyitamu. Bw'oba ozze ewa Nnaalongo oba ng'ogenze eri omusambwa gonna, ffe kye tukola kukakasa nti obulumi mu kyo tebuyitirira. Kwegamba ofunawo obuweererwe, like you can breathe. Kubanga omuntu oluusi ayinza okulemererwa n'okussa. Obuweerero. N'ofunako owonywera ku tuzzi nga bw'olinda ekiseera kino bo kye baasalawo nti bwe babulwadde nti bugenda kukulumira myaka 2 n'ojja ewa Nnaalongo nga oli mu myezi 6, kiba kitegeeza Nnaalongo agenda kuweweezaako. Bube nga bukuluma naye nga si nnyo nga at least bukulekeramu akalembereza ak'okubaako kye weekolera. Unlike before, this time round ng'osobola okubaako kye weekolera yadde oli mulwadde until these 2 years elapse. Kubanga ebintu ebimu bijja gye tuli nga bibonerezo, ebirala nga bikolimo, ebirala a lot of stuff ebihappeninga mu nsi muno. So sagala mugambe abasawo tebakola, no, it depends. Kiki ekikuteganya. Kubanga olaba ono nti ye yaloota nga adduka nga waliwo abamugoba. Ono eyamuwa ebinyeebwa teyamugamba nti lekerawo okudduka, teyamugamba nti jangu nkukweke. Kwazira yamugamba genda na bino onoolyako nga bwe bakugoba. That's how life is. Ono tagenda kujjawo kizibu kikuteganya, naye at least agenda kubaako kyakukolera ekigenda okuleetera obuweerero mu bulamu bwo osobola okumalako the journey. Kubanga sometimes oba oteekeddwa kukola ki? Kumalako. Kale okuloota nga osimba ebinyeebwa kiba kitegeeza nti mu budde obwo byonna ebikolwa by'olimu bw'oba weetegereza obulamu bwo kiba kitegeeza oteekateekera ssanyu lyo. Oteekateekera ssanyu lyo. Ono n'aloota ng'afumba ebinyeebwa, enva ez'ebinyeebwa ya still, era tuba tukyali mu kuteekateeka essanyu. Okuloota nga osekula ebinyeebwa kiba kitegeeza nti gwe wennyini gwe weeyonoonera essanyu lyo. Oli mu bize mu ssanyu lyo. Kati omuntu ayinza okuloota ekirooto nga kino, katukitwale nga omukyalo ono yafumbira omwami amutegeera buki bulungi. Nnaalongo omwami yamutegeera nno, era omukyalo ono kyayogera omwami kyakola ki? Kyakola. Naye you find this lady tava mu autu na mikwano gye, adda munaana gwa kiro. Kati omuntu ng'oyo abeera laikira okuloota ekirooto nga kino nga bajjajja be bamugamba nti munnange nno ogenda kweyonoonera essanyu eryo ly'obadde ofunye. So n'aloota ng'asekula ebinyeebwa ng'ebyo. Imagine it, engeri gy'alungamyamu oba gy'akuweereza message ku muntu ali bize ng'alina engeri gy'akyankalanyamu obulamu bwe. Message eno asobola ogifuna. Era yeetunulamu n'agamba wano na wano, I am doing this in a wrong way. But it's wrong. It's wrong. Kituufu. Naye nga tazze kugamba no, stop doing this. Akulaze nti ekyo kyokola kiyonoona essanyu lyo. So you're at liberty okusigala ng'olyonoona omale omukaabirire oba okulitereeza. Kale tuba tusobola okusalawo mu bulamu bwaffe. Kale nno ne kiba nti bo bajjajja abatulekeramu akalemberezaako to decide. Kubanga at the end of the day ffe balya mmere, ffe bantu, ffe tulina limited time ku nsi kuno. Bo eri mu nsi mwe bali times kyekizibu kyabwe. The times kyekizibu kyabwe. Kale okuloota ng'oli akuwa ebinyeebwa kiba kitegeeza agenda kuwa ssanyu. Bw'aba musajja manya oteebye jackpot, bw'aba mukazi manya okiwangudde, omushara wako wa ssanyu. Kale bw'aba mukwano gwo manya at least you've got a friend to lean on. Kale ebinyeebwa okuyikako, oh my god, kiba kitegeeza essanyu lyo munnange lyandiyiika. So this is most likely nti oli gwe baaloosa nga asekula ebinyeebwa singa takyusaamu ekiddako awo aba aloota nga biyiika. Ekyo nga kiba kitegeeza nti things are getting wrong. Mu ngeri yemu ono n'aloota ng'oli amubbako ebinyeebwa bye, amubbako ssanyu lye. Abantu babba essanyu lya bannaabwe.
they have various reasons why they do so. Naye ebiseera ebisinga olaba nga it's not worthy. So bwe kiba nga olowooza nti oli akuggyako essanyu lyo, weebuuze, is it worthy? Bwe kiba tekiri worthy, osobola omwesonyiwa kubanga oyinza okulowooza nti omuntu akumalako essanyu naye nga in the actual sense gwe olyemalako ng'omulemeddeko. Owulidde? Ye n'akola buli kimu okulaba ng'akweggyako nga gwe omulemeddeko. And the next thing gwe n'olaba nga ye yakuggyako essanyu. So nga gwe kino nalongo kitera okutuukawo naddala mu bakyala nga omwami afunyeyo omukyala omulala. Gwe mukyala mukulu omwami yakuzimbira amaka. Afunyeyo mistress amupangisiriza omuzigo somewhere. Gwe okutta essimu ya bbaawo ogikebedde obirabye otabuse era kati olaga nti ekikunyizizza teyakola ki teyakugamba, akwetondedde akugambye kale now let me make this official. Organizinze ka lunch mwembi abaleese akugambye ono ye mutoowo amukwanjulidde ati wali ogamba ekikunyiza butakugamba kati akugambye now you know nti olinayo ki mujjawo, tamuyise na mujjawo amuyise muki mutoowo. Nalongo this man ebintu byonna byazza akola nga muli bafumbo asigadde abikola. Ayingira essaawa 2 ewaka takyusangamu, okitegeera? Even ng'alina ono omukyala gw'amaze naye emyaka 4 nga tomanyi takyusangamu. Kati gwe kyoddamu okukola awo kigenda kuditamininga on whether osigala oli musanyufu oba ogenda kwetabangulira essanyu lyo. Mbuuza gwe obeera gwe Naalongo kiba kitya? Bwe mbeera nze ebyange mbirinda wange. So omusajja ono azilongaza obuvunaanyizibwa bwe abukola bulungi gye ndi eri sigenda kutunulayo kubanga bw'otunulayo okukuba bayita okwemalako ki essanyu. Wamma si kyekyo? Aye bamaama abakyala, ekyo is a strong advice from your only mother. Asobola okubeera bold enough okubannyonnyola the reality. Kubanga gy'onookoma okunonooza omukazi ono atakuliiko, omukubira amasimu omuvuma, omusindikidde amalogo takuliiko 4 years for God's sake. 4 years abaddeyo naye nga tomanyi, talina kye yali akukoze. Kati awo ebisigadde gw'ogenda okwemalako essanyu lyo. Abaddeyo. Era bw'onoosigala nga gw'okitwala nti taliiyo, mu bulamu bw'ajja kuba taliiyo. If you find out bano abantu bamaze ebbanga ki? Tugambe emyaka 5-6. Take time back. Emyaka 5-6. Bawa abadde yayisa atya? Nti omwami abadde yekola kino na kino nti okuva emyaka 6 emabega omusajja yatandika okwekola obusolosolo. But if not, nga bw'okyogedde nga asigadde nno ng'ali responsible. Kakati nze ndowooza omukyalo oli onayisa wabweru. Ati kye nkugamba nti kye bayita okwemalako essanyu lyo nga gwe wennyini gwalikola ki? Ng'onaayiza ebintu ebyali badde tebikukwatako. Kagamba olina mulaba nga ataliiyo. Olina mulaba nga ataliiyo. Era gy'onookoma mulaba nga ataliiyo. I swear upon the living God tajja kubaayo. Mu bulamu bwo tajja kubaayo. Ne gy'onookoma mulingiririza bamugulidde motoka ki? Yayambadde ki? Ku mukolo yabaddeyo. Gwe lwaki ofaayo? Oba olina emotoka gy'oyagala omwami akugulire gy'oba omugamba. Mugambe nze njagala motoka bweti. Don't mind. Oba oli bamukoledde biki? Kale ndowooza that is the attitude. Kubanga this is Africa. Tetugenda kulemesa basajja kuwasa mukazi asukkamu omu kubanga ne bannaffe abaabireeta byabalema. Those men have mistresses. Owulidde? Wangi tubadde twogera ku ssanyu. Era tujja komawo tube nga twogera ku obufumbo bw'emisambwa. Twogere ku bufumbo bw'abalonzi. Okay. Ensonga eno kutya wosobola okikwasaganya. Okay. So mwebale nnyo kwekumira ku mukutu The Divine era n'okwagala bajjajjammwe era n'okuteeka mu nkola ebyo mba muyize. Tusaba abaana mubalage
bwe kiba kisoboka mubabuulire nti bannange lino ly'eggwanga lyaffe mwe tuva ffenna Ssaabasajja ng'atukunze tusitukiramu okuyamba eggwanga lyaffe n'okulikolera buli ekyetaagisa okulabika nga lisigalawo kubanga abaana be tuzaala abazzukulu n'abajjwa bonna bagenda kuzaalirwa wano bagenda kubeera wano tebalinayo wala we tusobola kubalaga nti yewaabwe kale mu bulungi ne mu bibi era tewajja kubeera waabwe n'abali e Bulaaya bakaaba munnange bwe kiba nti bw'obeera mu nju yo nga tofuluma nga kibeera oke naye ebbanga ly'omala ng'ofuluma nga bakulaba ng'enkima bakuyisaamu amaaso n'abali e Bulaaya eyo si basanyufu kiri awo banyigirizibwa mu ngeri emu oba endala naye babeerayo munnange olwagamba nti ate banaakola ki balina okuprovidingira omumwa balina okuprovidingira ebyobwetaavu obutakoma kale no mu ngeri eyo ne besanga nga gye bali naye not because they are very happy nga ffe abali eno bwe tukirowooza otherwise tubaagala nnyo tubasabira mutonzi abakuumire mu ssanyu newankubadde ekyoba ki tuyige okuteekateekera essanyu lyaffe era tulibeeremu kubanga at the end of the day buno obulamu sigamba nti nno waliwo ekyenjawulo kye tubwagalamu